Oludda oluwaabi lulese obujulizi okuva mu bantu basatu okuli Peter Tumusiime, Annette Koobusinje ne Amon Mwesigye nga bano bannamateeka okuva mu kampuni ya Tumwebaze Atugonza ne Koobusinje era nga bonna be baali bannamateeka b'omugenzi. Bano bagamba nti nga 21 Oktoba mu 2015 baafuna essimu okuva eri Katusabe ng'abategeeza nga bwe yali awambiddwa era n'asibibwa mu kasenge akamu ku kibanda ky'emmotoka ekya Payini. Tumusiime agamba nti bwe baatuukayo basanga Ssebuufu asamba Katusabe ku mabeere n'ebitundu ebyekyama. Ono agamba nti Ssebuufu yabategeeza nti singa Katusabe tamusasula nsimbi ze ebibye ku nsi byali bikomye. As she was narrating to me, Ssebuufu jumped and started kicking Betty, the breasts and the private parts. Bagamba nti bakubira poliisi essimu eyambe Katusabe era n'emugjayo n'emutwala ku CPS nti wabula kyabakuba encukwe okubategeeza nti enkeera ono yali afudde. Omusango guno guli mikono gy'omulamuzi Flavia Angalini Ssennoga. Wabula kitegeerekese nti bano bye boogedde olwaleero tebabiteeka mu statement ze baakola mu kusooka ku poliisi emyaka 3 egiyise. Kino kizuuliddwa oluvannyuma lwa munnamateeka wa Ssebuufu Kalebu Alaka okubasooya ebibuuzo. Omusango guno gwongezeddwayo okutuuka nga 12 February 2018.